Poza ate tukwaniriza nnyo webale kuberanga ate otambula bulungi nnyo kulikayo no tukyali mu weekend balenya tengera kuga kulikayo mu weekend yabadde mpanvu tukyali mu weekend ate mpozi bala weekend ene linge yatandikira ddala ku Heroes Day gwate mama nejjange etambula mpola pako nako lwale lwa Monday Heroes Day abantu bangi tubabuuza ani muzira wo ani muntu wo anichi ebigambe bijja bibuuzibwa abantu abenjawulo mu mbeera yonna. Heroes Day bwete bwetambudde era mpozi tubakulisa mwenna abadigize abamaze okuteeka abazira baabwe n'ebyenjawulo. Heroes Day nyakubeera nga njikomerawo kodda abantu balaga abazira baabwe abamu naye njagala kubakulisayo nammwe ababadde mpozi ate mu kusabira era n'okuziika omwoyo gw'omugenzi Cedric mtani wa Francis Babu mukulikireyo ddala nalabye gayi ndadde wa gayi ng'omuto naye ate okusinza ku baana be nalabye naye alina bambi abaana abakulu abaana abazungu baana abazungu naye nakye saategedde yali yayawukana ne maama w'abaana oba baana mukulaba walinga abaddewo engeri y'ottooke nti omukyala muzungu kibalenewe eyo tuveeyo. Leero sigenda kwogera nga mpalabuka mukko tugeragenda mpola nabagamba Cedric ono yalwala kirwadde kya mutima nga balina okukola transplant naye we yafiira nga bali mu kusonda nga bali mu kumusondera sente za mutima nenvayo ne mbagamba ku mbeera eriwo yonna Cedric ono abadde asobola okubeera nga tasondera sente being nti abadde mukwano gwa First Family more especially nga mukwano era nfanfe wa General Mosca ne Lugaba nti abadde asobola okumuwa sente zonna ze yeetaaga ne bamukyusa omutima kale yandifiiridde mu kukyusa omutima Dr. Nava nakamula nagamba nti operation eganye oba ntegedde so si muntu kufa nga bakyali mu kusonda. Cedric yandibaye tasondebwa mugenda kuŋŋamba taata we ali mu NRM lwaki NRM si yamusondedde kituufu taata ali mu NRM naye tebali mu good conditions nakibiina olw'ensonga alinayo ebyawakanya ebiri mu NRM then mugenda kuŋŋamba taata we alinza okuba yalemererwa okukola enteekateeka mu nsonga z'amalwaliro yabeerera MP kituufu yagezaako n'oba oli awo byamugisa ku mugendo n'abeera nga takyawagirwa nnyo. Enteekateeka embi eya gavumenti okubeera nga amalwaliro gabula mu nsi muno gy'ovudde olaba nti kati abantu bafa mwe Cedric mumulaba ali omu naye abaana bangi abakyala bangi bafiira mu malwaliro eyo naye nga embeera yaabwe eva mu kubeera nti balemeseddwa oba bagaaniddwa nkiyite ntya okubeera nti tebalina we bajjanjabirwa nga amalwaliro 0 eddagala 0 kati awo naawe n'osaasira embeera mwe tutambulira ey'ebyobulamu. Nalabye abantu bangi abakuŋŋaanye ab'ebitiibwa abakola batya but none of them sisuubira nti babadde bafaayo nnyo ku musajja ono okubeera nti mulwadde. Nekimpa ekyokuyiga abaganda bano si basiru newankubadde batwalibwa nti basiru nti okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Okutambula n'abalangira tekibafuula balangira. Batuuka ekiseera nga bagenda kulya ne bagamba ddayo ewammwe genda ewammwe ffe tugenda kulya ffe tugenda kwebaka oba ntegedde ebintu bwe bityo terafo nja kubategeeza kyekiseera abanaku mwerwaneko ng'abanaku n'abagagga beerwaneko ng'abagagga mwe abanaku mwe munaabeera nti mwe mulwanirira abagagga
abagagga bolu n'atuuka swi nga bagenda mu birala temubabuulira nga bagenda mu birala temubabuulira gwe njagala otunuulire ba dignitaries ab'ebitiibwa ababadde mu kusabira omugenzi ono n'ababadde mu kuziika kyogamba abantu abo emitwalo gya $3 simanya emitwalo bemeke gyali gikuŋŋaanyizibwa zaali zibabo ze baali tebazirina gavumenti abantu bano sente ze bateekamu kati weebuuze sente bataddemu nnyingi nnyo mu kuziika than mu kutaasa obulamu abo ab'ebitiibwa abo sente basonze nnyingi nnyo mu kuziika than mu kutaasa obulamu ono omusajja singa mwataddemu sente ezo ze mutaddemu mu kuziika ne muziteeka mu kutaasa obulamu ne bwe yandifudde ne bwe bandiridde muwogo bandigambye nti abagagga baayiwawo omubiri amontegedde bagagga yayiwawo omubiri bati kiswazizza nnyo bantu mmwe bw'oba okyekulubeeseza kuba muhooze simanya ku baani ng'osuubirayo okuyamba gye bujja ogukubye mu bire lunaku mpozi lwabazira lukyalimu ennyo era nga mpozi tugezaako okubeera mpozi nga tukutwaliriza mpola twagala kukola buka lunaku lukulu tugende mpola abantu bangi bapositinze abazira baabwe abantu baabwe bakkiririzaamu na byonna actually wali nerayidde ba posti ya Jeromos yagambye Uganda was blessed to have you my brother long may your name live n'ateeka ekifaananyi kya Cedric mubiteekayo nga abantu bafudde bannaye nze ku mtaana yange temuddangawo okumpaaniriza nga bwe mbadde obubi temusobodde kunnyamba mbabuulira kino bwe mbeeredde obubi nga temusobodde kumpaana oba ntegeera Doreen Nyanjula apostinze ku lunaku nga luno olw'abazira n'ateekayo ekifaananyi kya Dr. Kizza Besigye n'agamba honoring our hero at a tender age you abandoned a promising medical career to answer the call of freedom. Half a century down the road, you continue to fight and pay a heavy price for the same ideas. Your unwavering commitment to your country is our source of inspiration to men. You optimize heroism. Happy Heroes Day, Dr. Kebbi oba Kizza Besigye. Obwabadde mpozi obubaka obwa Heroes Day olunaku lw'abazira obwa Doreen Nyanjula bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook. Nkimanyi mwagala nkibavuunulye abamu bakitegere bagamba nti ku myaka emito wasuulawo omulimu gw'obwa dokita ogwalina essuubi lyonna mu bulamu bwo okuleetera ssente n'ebirala wabula nojja noyanukula okuyitibwa kw'eddembe ne kati ekitundu ky'ekyasa kiri kyakakutuka neera sitiri munnange ogenze maaso n'okubeera ng'okyalwana n'okusasulira omuwendo ogw'endowooza yemu ey'eddembe ly'obuntu. N'amugamba nti obwesige bwo oba obuvumu bwo okuweereza eggwanga ffe kwe tuyonka okufuna naffe essuubi. N'amwebaza n'amugamba olunaku olulungi olw'abazira Dr. Kizza Besigye yeye muzira we nga Doreen Nyanjula. Baana bangi balina abazira baabwe noono naye muzira we oba oliawo mu byobufuzi n'ebirala era akyamusiima. Kirungi Nyanjula nti Kebbi gw'omusiimi akyali mulamu era okyawanika bendera ye ng'akyali mulamu. Mulwane nga bwe musobola dokita ave mu kkomera. Ekyokubiri ne bw'aba si yatuusizza olugendo luno olwa freedom gye lulina okutuuka mwe abalibeerawo musobola okulutuusaayo ne lutuuka bulungi era alijjukirwa nga eyalutandika. Alijjukirwa nga eyalutandika. Ne walibeera nga balabe balutuusizaayo nga waali wasi utaliiwo mumujjukiranga
mu mbeera zonna bannakibiina bannankyukakyuka n'abalala oba ntegedde kubanga alwanye nnyo bambi tukyagerera maaso bannange okubeera nga ate tubatuusako muziki amawulire n'ebikunyumira kuna ku ngalo olwaleero tukivuze mpolampola olwaleero amaanyi matono naye ate engeri y'olunaku lukulu tetwagala ate kuleebukana nnyo tutambule Onaibotipika bakuwala n'abangi akayimba kugenda kaddamu amatayimu njagala nawe okayimbira omutero w'otudde abakuwalana Afrika webale nnyo wagala banauganda nabo bakwagala naki Mama webale nnyo kwagala webale tewasi webale nnyo era kapate nomukyayimbira ddala naye kana akayimba bakayita winga oli obuyimba bulala kambuleke kana kayimba tukayimbe nawuli nga tugenda kuyimba naye sokotekekalina mubanga tuube oli wina tekayekayimba kawina wetegematolina tuube mubanga wetegematolina tuube mubanga Music meets politics as Gravity Omutuju performs in Chazanga, Bukoto West yesterday for the mobilization event under the Buganda from 7/2026/2031 campaign. It was attended by Speaker of Parliament Anita Among, Minister and MPs Ibrahim Kavuma. Ndabi akatamika Gravity Omutuju bana kino kyekiraga abantu abasombe. Njagala mugende mulowooza nti njogera bubi. Njagala mugende mulabe abantu era sinyambira mu M7 mbaga mujje obutambi mbulabe Gravity Omutuju ayise Among namugamba abantu ba Uganda bakwagala era olimba ngendo okuyimba njagala olubalireko mu ntebe awotudde Among najja Among bwazze Gravity Omutuju nalekana nnyo enalemoye enalemuju ninga bamuddako bebana basooka waneeno beba muddamu mutulunye video eyo mwanika emikono fo NRM nga bwanika bebana basooka ku stage kitegeeza bali abalala babaleese nenge ekigendera kyabwe tekyazze nti bazze kulwa kubeera nga bawagira Museveni oba kinedda bawereddwa sente ne bakola ekyabaleesezza kyade kyakukuŋŋaana in big numbers so si kyakubawanisa mikono nti NRM oye era ndabe Gravity nga akiremerako nnyo oye nenga bamwanukula balubatu bwamaze nakivaako nawayiriza nti abantu ba Uganda bagala Among ani yakugambye nti bamwagala gwe ng'omu naye kenyinto mwagala lwansonga singa bakujjako sente ze oba singa bakujjako okuweewa sente nobeera nga toweewa sente ezo ez'ekibiina ojoyimba eza campaign osobola okulaba bw'okyuka n'ogamba nedda n'ogamba nedda bantu abo babi nnyo nze mbala abo bazibakaaba abantu abo babi nnyo babi ani yakutwalayo nammwe mwagala bwagazi sente mubagalako bwagazi sente naye temubaagala mullo kati wano we bajja okugambira muli mu kuyimba mu byobufuzi ngenda bawa statement ya mukyala Among gye yakoze ng'ali mu campaign eyo ne kansooke mmalirize kino muli mu byabufuzi
abayimbi music mutaddemu ebyobufuzi Gravity ayimbirani ayimbira munna byabufuzi oba yeyimbira nga y'abantu abo yabadde agenze yimbira abantu ba bulijjo ebyobufuzi kati bikyasobola kuva mu music simanyi na lwaki Kyagulanyi bamukiriza n'ayimba bamukiriza ddemu ayimbe yenonyeze ku ssente za school fees z'abaana mumulowooza yetaweerera naye aweerera musajja watu business yayimiddeko ya beach mugenda gamba afuna sente okuva mu mazungu ezo sente si za Kyagulanyi ezo sente za kibiina era bw'aba n'abaana akozesaako asooka na kwebuuza na kusaba bwe batamukkiriza tazikozesa otegedde tazikozesa therefore olaba naye nale mbenda babana babayimbi ne bagamba Kyagulanyi ayonoonya omuziki mujje mu yofuzi muki mwekanyira olugya muti nga mudduka nga mugende wa Sale ekanyira mudduka nga mugende wa Museveni mwekanyira mugende wa Anite eyimba mugenze kukola yoki mugenze kuyimba kuzanya bya bufuzi oba ebibuuzo ebyo mbibabuuza because nkimanyi mumpuliriza musobola okugenda ku Facebook page yaffe ne mubiddamu either nga muyomba oba nga muteesa kuba Monday jigenze kitejo olunaku olwaliro mwebale kubeera nga ate mutambula naffe era nga mutwagazisa embeera n'obulamu obulungi tusobole okubeera nga ate ekintu tukikubira ddala very. Omukyala Anita Among yabadde mu lukuŋŋaana eyo gye yabadde Shema jukira badde bali mu kola campaign simanya Buganda from 7 bla bla kati naayitawo by the way waliwo omuntu yabuuziza ekibuuzo kino n'abuuza lwaki abantu bano tebalina buwangwa bwabwe lwaki bambalanga Banyankole Jessica Alupo Anite Among beesuulira nnyo obuntu buno obw'abachwezi bugwambalanga beebikidde bakoze bagamba tebalina ompulira tebalina buwangwa bwabwe bambalinga obuwangwa bwabwe bugamba lwaki bambalanga bali kakodyo ki ataliwo kibuuzo kya muwagizi kya muwuliriza yatadde ebifaananyi bisatu Jessica Alupo Anita Among n'agattako n'ekya Maama Janet Museveni n'agamba lwaki bano bambala bwe bati oli yetumutegedde bwalina okwambala naye ate bano ababiri lwaki bambala bwe bati nga te si Banyankole si Banyarwanda si baki nange ekibuuzo kyannemye okuddamu ne ngamba abantu mufe ku byammwe kwatuyagala tukole ki oyagala tukole ki tewali kyakukola but anyway point one ebadde nti Anita Among while launching saving group in Shema urged residents to reject the opposition saying Shema must stay NRM. She said musicians can't remove Museveni with the music and lack political ideas. Omukyala Among olaba abamatchinga nga baprotestinga Among aveeko bakutiisa gwe notya olwatu omuntu singa akuba tune n'avumirira obukulembeze bwammwe na buki lwaki ate akwatibwa bw'abanga omuyimbi tasobola kujjako gavumenti mu kuyimba lwaki mumutya ate lwaki mumukwata temulina kumukwata mumuleke ayimbe byonna byayagala olabe ensi bwetaakyuke mwe muzanyisa endongo South Africa ekyakyusa buli bulamu bwonna na buli kimu yali ndongo kubanga Nelson Mandela yali ali mu kkomera for 27 years abayimbi basigala bayimba apartheid yasigala ekyaliwo nga bagirwanyisa mu ndongo ne bagikuba mu ndongo oba muntegeera kati gwe bw'ogamba nti tesobola kukyusa kintu kyonna oba olimba obeera olimba ddayo okole research yo bulungi nnyo weetereeze mu muyimbi mumwe buwiggapu ayimbe lwaki ba King Saha gye bayimbira ewala era ogenda olaba RDC yakubaganya amabina najja matama yakubagana najja abasirikale ne bajja
just muwulirize buwuliriza n'abantu mbaleke bawulirize ebituufu. Ezo ennyimba z'ebyobufuzi muzireke ziyimbe ku maradio, temugaggala mulabe kye kinaakola. If Bobi Wine launches his trip tugenda ku northern region, lwaki alwanyisibwa? Mumuleke, is just a musician, not a politician. Nga bwe mugamba, muleke musician ayimbe, abakube dance, mulabe. Lwaki mutya? Ebintu bitalina batiisa mmwe nga mmwe abali mu buyinza. Tebirina batiisa ebintu nga bino. Mukiveeko mukireke kitambule, you know. Mujja kwetegereza mugane, these guys mutuufu ate battabu. Otherwise mutaabeere mu ekyo. Omusajja mumutya ate bamuddeyo mu kwogera ne munyoomerera. Lwaki munyoomerera? Gwe kennyini wamutestingako yali mu parliament eyiyo yennyini. Yalimu ekikonde ne kivuga. Yalimu yakadaaga. Ekikonde ne kivuga omumanyi bulungi nnyo. So tonyoomerera. Ababaka be baweereza olaye kiba ku challenge. Ogezezzaako oba mubayingiza mu bintu bino, kubawa sente, kubawa trips, oba bribing. But you've seen. Waje kiraze. Heroes Day tugibaagaliza bassebo ne bannyabo okubeera nga magimalako bulungi nnyo ddala. The Speaker of Parliament and Monga has revealed that 2026-2031 will be her last term of office as a Speaker, and Thomas Taiwa will take over. Chimugamba teriyo balala. Zimbadde ndowooza wani badde ogenda n'omumyukawo. Genda ne Taiwa bwo. Tayiwawo. Gina naye tulonde ku balala abalala bajje. Walingawo ekirowoozo kyali kiba kyakomawa ekyogamba nti deputy speaker abeere ng'ava ku opposition. Oba kyakomawa simanyi, but it would be that way. Deputy speaker yandibadde ava ku opposition. Yandibadde ava ku opposition kubanga mu birabyo bingi nnyo. Kino nkyogera kuba kijja yamba mu abalibeera mu opposition ebiseera ebyo nga NUP be bali mu buyinza. Mujja kiraba nti kiba kiyambako abantu ba parliament okubeera ng'eri balanced. Mujja kungamba leader of opposition waali okubeera ng'alisaamu ebiteeso ebyoludda oluwabulwa, but tugamba mukubiriza enkiiko. Mukubiriza enkiiko obaoli awo twandibadde tulina yo akubiriza nga opposition. Netulaba enteesa bwe yandibadde n'ebirala, you know. N'olw'ensonga eyo tubagamba nti mubeere nga mukyatuwuliza ddala bulungi nnyo. I hear that our intelligence officer arrested Kano Kasule for something. He should immediately be released. Kano Kasule is one of our old fighters. I know him very well. I shall deal with him myself. Ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Kano Kasule yakwatiddwa. Tetunamanya kyamukwasizza. Kyakinoonyerezaako nnyo abangi ba tomorrow. Maybe. Naye avudde na posting anagamba mwategedeka aba intelligence yaabwe bakutte Kano Kasule naye abagamba mumute kubanga ono mukwano gwabwe mulwanyi waabwe wadda mukadde amanyi bulungi nnyo era bamuteye ajja kubeera nga adiiringa naye. Bw'abanga Kano Kasule alina emisango muleke avunaanibwe. Bw'aba talina musango era ajja twalibwe mu kkooti ateeberwe mu kkooti nga bwe mukola aba NUP oba opposition. Muleke kkooti zikole, muleke police ekole, muleke intelligence zikole. Bannaye waliwo ekisukka okukwatibwa kw'abantu ne batawozesebwa ne babeera mu makomera. Be baana baliwo ennaku zino kiyitiridde nnyo. Ate mmwe ne mulaga ndi mukyeyagaliramu. Ontegeera mmwe ne mulaga ndi mukyeyagaliramu nnyo era kya bulijjo tekirina buzibu. But to us
kirumya famire z'abalala nga bw'olumirirwa famire ya Kasule n'eyaba noba edi mutwe baani abalala n'abalala bali mukomera bamachete n'abalala bonna bwe wozirumirirwa bw'obeera ozirumirirwa osobola okubeera mpozisi buli awo abantu bagamba nti munange gino alumirirwa abantu. Naye abasajja bakoze comments ku Cedric bagamba kibi byebyo omuntu abalumirirwa abantu mu kubayamba. N'ekibuzo kye neebuuza ng'oggyeko Patience alina kyaki Mwami Museveni olina abaana abalala lwaki tobatendesa okuingaginga mu kuyamba abanaku? Ezo projects zibaayo nolaba bagamba First Daughter alina NGO eyamba abanaku ekola bweti. But this business of church is collecting money. Izo church z'abalokole ezo kuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente kuva mu bantu. Non helping. Okujjako ng'oŋŋambye oba n'ondaga nti church ekoze eki eyisa abanaku egende bagabira nti akasente bano ke basonda abalala ke bagabira church kesonze ke bagabira abanaku bagende bekubeka enfufu. But if mukyalimu ebyo simanya katukuŋŋaanya za kuzimba kizimbe simanya za kukola bitya ebyo osobola obikola gwe nga First Daughter. You should engage in helping other people. Kino kijja kicreating security for your family. Mwebale kubeera nga ate mutambula wamu naffe embeera eriyete obulamu busanze butya. Tubaayo eno nga tukutuusaako amawulire gwena okubeera mpozi nga ate omanya mu mbeera yonna. Naye ka video kanamboze ng'agamba nti abantu bantiisatiisanga n'eŋŋamba George Musisi ajja mu constituency yange. Era abanamawulire bangi mwabimbuuzanga ne mbategeeza nti constituency ya Mukono eno si yange wabula y'abannamukono be basalawo ani gwe balina okuwa akalulu. Nekyanneewuunyisa nnyo bwe nawulira nti Mwami Musisi y'omu ku babadde basisinkanye Mwami Kyagulanyi lwe baamukuba amasasi era nga yaliwo ne kuba lawyer. N'agamba nti kati singa nali mwataakinze kyandibadde kituteekawa. Kyandibadde kituteekawa. Ndabye, let me look for this post. Gundi bagamba nti gundi talina page account. Ani? Semujunganda. But nze n'ebintu bye ndaba nga biposting nga biri up to date. Ni posting nga biri up to date. Nga biragira ddala nti post yabadde ye ng'alaga nti singa baweerawo omukago gwa NUP ne anti ne PFF mumulowooza ki ekiyinza okuddirira. Bibaddengawo nga bagamba tumaajinge kuba pulezidenti tuleete Kyagulanyi alina amaanyi. Eno wansi PFF weetadde ababaka NUP teteekawo. NUP weetadde omubaka PFF ba anti tekola ki teziteekawo. Otegeera abantu abamu ne batandika okugamba kinafuya ekibiina blabla n'ebirala. Naye opposition kwetu balina okubeera tazibanabeera mukago. Naye olunaku olwajjo Mwami Kyagulanyi nga yasisinkanye ate mpozi omusajja wa UPC Akena basisinkanye. Akena ono nava mu First Family eya olulyo lwa Obote. Milton Obote yaliko president wa Uganda okumala ebisanja 2. Java ne wankubadde bagamba bakola intermarriages ne UPC ne NRM. Badiye Mwami Kyagulanyi ayiwo kwaniriza buli munnabyabufuzi abeera zeewuwe oba omuntu yenna abeera zeewuwe ng'omusajja Omuganda togewera bantu wabweru mubeeramu oli alinza okuba nga omugenyi oyo azze nga zze n'omukisa olaba ogobera omukisa wabweru. So bannakibiina kya NUP temuddaawo ne mukubanya enduulu omusajja akoze bw'ati erere bw'atyo Kyagulanyi bw'alina okutambuza emirimu bw'aba anaafuga eggwanga aba anaakulembera eggwanga lino.
emirimu alina gitambuza bwatyo kitegeera so si kubeera nga ate asosula n'aboola n'akola atya no anyway badde mpita isaani nindaba abaana mwe mwagala nnyo tankula olutalo bataddeyo eddagala ly'amannyo nga liriko bali system whitening protection nirike kabina ka NU akabonero akalambe ka NUP n'akasenya nga bola Colgate bwalete eddagala nga liri mugundi ye n'akasenya abafe dala Colgate yo NUP n'akasenya oba baana mwe mwongedde kisussa busussa mwagala kuya bantu migo amusanga avagula ddagala ly'amannyo eri NUP kiboko nezivuga lwaki lyosenyesezza ne weebuuza bo bulijjo baliddawo okukola erya yellow otegedde. Construction has begun on the new 250-bed Uganda Heart Institute facility in Inaguru, aiming to enhance specialized cardiac care service. This development is poised to reduce the need for expensive overseas treatment and improve access to quality health care. Heart Institute oba eddwaliro eriweza ddala ebisenge 205 litandikiddwawo okuzimbibwa Enaguru wali eri okuyambako ku bantu obutabeera nga basumbukana n'engendo empanvu nga bagenda mu India oba musize bweru okubajjanjaba emitima. Kino nno kigendereddwamu okukendeeza obungi bw'abantu oba oli awo n'okuwa obusobozi abaanaku abali wano okubeera nga bajjanjabibwa endwadde z'emitima. Naye bino binaki tebyatandika dda. Gana amalwaliro twandibadde tugalina at least mu region tugamba mu north tulina eddwaliro ly'emitima. Ne tugamba mu Maserengeta ne wakati ne wala yonna tulinayo buli omu at least like amalwaliro nga 4 ag'endwadde z'emitima. Kyekimu ne ku ndwadde za kansa ne tubeera nga tulina ekintu kyekimu bwe kityo. Naye tutunuulidde nnyo akalulu nemedde nte mu buyinza. Nsigadde nte mu buyinza buli omu waali nga soogedde ku Mwami Museveni yekka wabula buli omu waali twefudde nnyo kubya nemedde ntya mu buyinza. Ninza kukola ntya okusigala mu buyinza? Ndowooza mulaba Mwami Museveni yavuddeyo n'aleeta akabadimu yeetondera Abaganda ne Bannayuganda. Kakodyo ki kikagamba awo onaagala kweremeza mu buyinza. Muhoozi Kayiniro gavuddeyo n'agamba no one will beat women in these coming elections. Any man who beats or even threatens to a woman for her political point of view will lose his limbs and his heads. Agamba nti tewali omukyala n'omu agenda kukubwa mu mwaka guno gwonna ogw'okulonda okujja. Ndira omusajja yenna n'akuba omukazi olw'endowooza ye y'ebyobufuzi. Kali akasoose abadde awangudde emitima gy'abakazi obooli awo abakyali abafala naye abakazi baafuuka bashaapu kati tokyabalimba bulimbi ku bigambo byo. Akazi abamu tebaagala bakuba batusobola mulimbira ku ekyo kigambo. Kale obooli awo awanguddeyo 10% n'amala n'ayonona 10% gy'abadde aggyeyo ate neeyiika n'agamba anyone who beats a woman he will lose his limbs and his head. Gw'osuubidde abakazi bano nti asobola okwagala nnyo munnabyabufuzi okusinga bbaawe? Era olowooza anaasanyuka singa mukwata bbaawe kubanga amukubye ne mumutemako omutwe n'amagulu oba emikono? Ye abaana be bazadde olowooza bagenda kukulowooleza mu ki? Abaana be bazadde bagenda kukyawa nnyo maama waabwe olw'ensonga maama waabwe yajja okuba nga yaviiriddeko okutemwako kwa kitaabwe oba n'okutibwa kwa kitaabwe. Ajja kuba nga yavuddeko ebyo. So bw'oba opositinga simanyi oba osooka n'ofumiitiriza. Omanyi okwefumiitiriza kuno kikulu. Bw'opositinga sooka oddemu reading through. Omugambe naye kino kino kankireke. Omala ogambe kino kanyige button pyu. Kino kanyige button ensonga zongera okutereera obulungi. 2 teenagers engage in daring politics
police store breaking in Arua to steal Nila laptops. Abana bamenye store ya police elira mu Arua rather ne babba laptops eza Nila. Era bati bakwatiddwa. Kati nekisinga okunyiiza nti abaana bano ebintu ebibabba ate bibiyambe eggwanga n'okutereeza abantu amangu bawandiisi be mangu mu bintu bya Nila. Naye ate bibaliko bibabibba. Kino kitegeeza ki? Muzze nnyo mu by'okwagala okubeera nti mufuna ebyamangu. Naye ebyamangu bigenda bassa. Naye oba oliawo sijja bba nennyanja kunenya bakulembeze bammwe nti tebaafaayo era tebaakola kimala okubeera nga basomesa abantu ku kiki ekirina okubaawo. Bawooza patriotism, you bribe people. Wino report eya IGG Betty Kamya owa Uganda agamba applicants pay 29 billion in bribes to join Uganda's public service. Tulira kye tuyita public service oba ebitongole bya government. Okusinziira ku kunoonyeza kulaga nti bambi abantu balwana nnyo ne waba yasoma. Balwana nnyo okusasula oba okuwa enguzi basobole okufuna emirimu mu bitongole bya government. Okunoonyeza kulaga nti biliyoni 29 ze zisasulwa mu nguzi okugulirira ebifo. It's a lot of money. It is a lot of money. Kaba muntegedde. It's a lot of money. N'olw'ensonga eyo tukendeeze. NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abavubuka okujjumbira enteekateeka z'okulonda basobole okuwangula ebifo ebyenjawulo kinyweze n'emirandira gy'ekibiina kyabwe. Kyagulanyi era alaze okutya olwa gavumenti okuteekanga ensimbi entono mu byenjigiriza. Kyagambye nti kigootaanyizza n'okuzza ebyenjigiriza emabega. Bino bibadde mu bubaka bw'atisse omumyuka w'omwogezi wa NUP mu kusaba kw'okwebaza Katonda okwateekeddwa omubaka we Bukomansimbi Geoffrey Kayemba Solo okubadde e Bukomansimbi. Ebyo bigambo bya Luganda. Nalaine Mwanga Kivumbi naye era Sirwa ayongerako nga uggyeko ebyokumutuma biraga ati bannaaye okulonda kwonna okw'obukiiko bwonna okuli wansi ku miterera gyonna abavubuka mu kwenyigiremu olw'ensonga munyweza mirandira mukitegedde. Ebipande bya banna NUP e Kalungu biyuziddwa RDC ne Meya batandise okubeera nga banoonyereza. Olaba ebipande biyuziddwa naweebuze lwaki bikoze eki? Kubanga Museveni agendayo ebipande ne biyuzibwa oba ofuna ebipande ebiyuzibwa gw'olowooza ogenda kubeera eyo ddi. Bana waliwo gundi kanjiba weno. Court of Appeal has stripped City Tycoon Mohan Kiwanuka of powers to run his business empire on account of mental illness. The setting aside High Court decision, the Court of Appeal granted his son Jordan Sebuliba Kiwanuka authority to manage his business empire for a period of 30 days, within which he is required to set up a meeting with his siblings to determine how they will run their business. Omusajja ono Kiwanuka yebba w'omukyala Maria Kiwanuka nannyini radio wonne Kaboozi. Yasinga poloti ennyingi n'ebizimbe ebingi mu Kololo ebipangisibwa n'ebirala. Ne bambi yafuna obulwadde bw'obwongo. Era bwe batyo abaana ne bagenda mu kkooti nga baagala omu ku bo abeere nga yalabirira estates ezo newankubadde taata tanafa ne business eza family. Era bwe batyo babadde balwanira mu kkooti nga bagamba nedda taata akyasobola okwekolera emirimu gye nti nedda obwongo bwaduba kati bebaddemu. Bwe batyo kkooti ejulirwamu newa mutabani we Sebuliba Kiwanuka obuyinza. Jordan Sebuliba Kiwanuka emwadde obuyinza abeere nga yakuddukanya ebintu bino mu nnaku 3. Oluvannyuma ennaku 3 atuuze meetings ne family ne banne baganda be balabe butya bwe bagenda okuddukanya business zino. Otegedde. So kati byebyo munnaaye
Ogagga. Si mubere bulungi mweraba.